Emikolo n'embaga ku Bukedde TV1. Nga bulijjo mu Saturday edition Emikolo n'embaga tubaleetera ebirooto abantu bye balina nga tebannakola mukolo. Katulabe Hadija n'omwami Kato balina birooto ki ebikwatagana n'omukolo oguliwo kati. Kyekyo ekirooto eky'omusajja ow'eddiini yange nga tusobola okuba nga tussa kimu mu ddiini. Nebaza Katonda olw'okubaamu mpadde omusajja oyo ow'ekirooto kyange. Nalina kufuna mukyala ansanyusa olw'omulungi. Engato gye nali nyinza okuba okujjukira, engato nga nali nsuubira kugijja ku sisita wange ku mukolo ng'atera okujja ewaka nga alina obugatto obulungi era ye metroni wange olwaleero nga nsuubira omweyazikako akagatto nkambale. Era nga kwambala essuuti bw'eti ya bbulu naye kati njambadde. Nga nsuubira senga agenda kubateekerateekerayo akakoko k'omuluwombo ka mukoomu naye olwaleero buli atudde mu kidaala wakulya ku kakoko kye nali sisuubira mu birooto byange eby'emabega. Nga tetunnayingira mu mukolo kansooka ate nkulage ebigenda okubeera mu mukolo gwa Hadija ne mwami Kato. Mahindura nzimanyi. Mahindura nzimanyi. My sweetie, pretty, 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 well I bet your beauty. A number one pretty, when now Mugambe, you sing a one of beauty. Abasinga bannaabwe bempana namulabe wempana bandiserinya ly'okupaana. Abatimbi bakoseza kalazi nyingi omuyeya yero emmyufu ne bateekako n'emicungwa ku mmeeza z'abako ebitegeeza nti omukwano gwabwe mupya gulimu essanyu ate ne papo etegeeza nti Katonda eno Jose bbugumu lyerere tewali mpa omukwano ng'ekitali kya bulijjo mu kifo ky'okkozesa engoye ezitimba bwe baasazeewo bateekawo saries ezimasaamasa kisobose ekitalo okumasaamasa nga bw'okiraba. Kati wendi serizako okude international shono. My sweetie, sweetie, pretty, 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 well I bet your beauty. A number one pretty, when now Mugambe, you sing a one of beauty. You are number one, no way no mulungi. Kakati naye mutumye nga bw'oyingira nga bwe wasoma n'osoma n'okuguka gula oyingire. Banabe wange bo bakimanyi ng'omugenyi teyeggulira naye taata bw'agamba nti jangu aba yakugulidde dda. Kati gweyingira tofaayo asigala eyo osigalayo ku lulwo. Salamu alaykum. Banyinako obuyinza bayingire kati oba gwe oyina obubweyo ffe tugenze.
balenzi obalabye leero Saturday edition emikolo n'embaga yange ate omukolo gwani gwa mwana muwala Hadija n'omulongo Kato. Mwana muwala Hadija yagambye nze leero neetwalira mulongo era kambayingize mukolo mulabe ekigenda mu maaso. abantu abo bogenza bajjanjaba bogenza bakebera osanze nga mbeera kije balimu tebabadde bubi nnyo taata naye siŋŋaanyeemu abalwadde babiri ekitegeeza exercise ebanguyidde osanze mu babiri bokka babadde babiri bokka taata mubajjanjabye nedda taata tolina kujjanjabyeko n'omu mbadde nina olukusa okuva gy'oli taata osooka abadde alwadde bulwadde ki abadde alwadde obulwadde bwa tokativu era obulwadde buva eno eggulu buva ngulu eyo eggulu eyo kaakati oyo bwe mumusanze nga yalwala tokativu oyo kyemba mukola mu mudriping ajja kukakana okwogerayogera ennyo okwo kirabika aba aweddemu amazzi mumuseeko drip kati omulala mumusanze ali mu mbeera ki omulala taata kusinziira ku thermometer nkebedde nga istiri yeetayereseemu temperature eyo naye bwe tugenze mu laboratory ng'omusaayi gulimu hadiosis oyo naye nze nsuubira nti eddagala eryo tirinatuuka hadiosis mwamukebeddeko mu sitowa mulabye nga eddagala gyeriri erinasobola omujjanjaba wabula taata eddagala eryo gyeriri twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikomenga. Katonda gwe mugabira gwotugabira ya Allah tuwemu ekirungi mukyerere ya Allah eroberenga okuuma abaddu bano olwaleero abatukuŋŋaanyiza wano babere Allah balabu mu bufumbo bwe bagendamo Allah gwe musaasizi era gwe mugabi ya Allah tugiremu obuzito bwebubanga bwe buli Allah butukendemunatumugole butusembereza otuwenye Allah subhanahu wa ta'ala naye bebiyinza okututaataaganya tufune emirembe myerere kulwa Allah ne kuwa ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ila Allah subhanahu wa ta'ala nabo bonna ababadde nga tebalinaffuna mukono nga guno gufaanako nga guno Allah tusaba nabo tubatadde mu ddu eno Allah nabo basaasire babeere nga bakuŋŋaanya abaddu bano bonna bonna mu mukolo ogufaanana nga guno. abaana bange abobuwala ani akakutte bannange Nanyonjo Aida kakati tusallimu linnas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Alaikum assalam. Salamu jiguze. Ojiguze? Kanisa sule. Okakasa. Mitola ameka? Atano. Gamuwe. Azoko musasule. Wamma mugambe. Yongere kirala. Kale bono kyogero onojijja waawo. Katikola boti Musiramu. Kya Allah olayire. Ebirayiro bisatu obimaleyo. Onkaka senti omwana oyo akutoledde salaamu omuwadde miliyoni 1.5 kubanga mugambe nti obeera musooka 5. Kale nokole si kirungi kulayira layira.
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ya hidaya naka kwegamba sokoleka mugagga mugagga webale kwegamba tamanyi byakuddamu talina biseera tayagala kumanya wano